Olwaliro mu butongole olusoma olusooka olw'omwaka guno lwe lutandise nga wabula mu masomero ag'enjawulo ge tutuuseemu omuwendo gw'abayizi gubadde mutono. Abamu ku baddukanya amasomero kino bakitadde ku mbeera y'ebyenfuna eriwo kaakano mu ggwanga, so nga n'abamu ku bazadde bawanjaze ku bikozesebwa abayizi ku masomero bye bagamba ebigula obusanga. Komawo ab'ekikulu naye bajja mpola mpola olw'ensonga nti tusuubira nti ebirowoozo byabwe byali ku lunaku luli eri ate nga essaawa zino n'ebyokulonda byabakosaamu naye nga batandise abantu balina abatebamanyi embeera n'ebeera etya okulonda kuwedde naye akalulu katambula bulungi era embeera nnungi. Baana ku ssomero naye nga ebintu byo akasente ko tetukalaba bulungi, ebintu bya bbeeyi ate nga abaana nabo akasente tebakalaba n'abazadde naffe tulaba. Abaana bazze okusoma embeera si nnungi, ebyenfuna tebitambudde bulungi. Bannange nsaba gavumenti etukendeereze ku misolo. Omusolo mingi nnyo, requirements ogenda okula requirements z'omwana olinganga agenda okwanjula. Abazadde ab'enjawulo be tusanze bazzaayo abaana ku masomero basinzidde wano ne bawanjagira gavumenti okusala ku misolo egiri ku bintu ebikozesebwa abayizi ku masomero bisobole okukakkanako ku miwendo gye bigula. Gavumenti etukendeerezeeko ku misolo kubanga requirement nyingi tetugenda okugula requirement z'abaana baza ku masomero otuuka nga mpukumazina ddala nga nyingi. Bali awo batunyigamu batunyizeemu nnyo naye nga tusabe gavumenti etukwatireko etunule mu nsonga eyo kubanga naffe abazadde akasente tetulina bulungi. Kyokka abasomesa okuva mu masomero ag'enjawulo basabye abazadde obutatuuza baana waka nti kyokka babanguye okubatwala ku masomero baleme kufiirizibwa mu kusoma kwabwe nga bagamba nti olusoma luno lwakekyuddwako sabbiiti nnamba. Sookera ddala twagala abazadde okulaba nti nomuzza abaana ku masomero. Abaana munnakifuma bangi abayonooneka nga bagenda mu katale nga babeera ku nguudo olw'abazadde okubalagajjalira. Naye mbasaba abazadde mwena bassebo ne bannyabo mutwale obuvunaanyizibwa okusoma kwatandise olunaku olwaleero abaana mubazze ku ssomero. Ku masomero muzze abaana ku masomero basome batandike ng'obudde bukya. Nyafiizi mpola mpola kuba bw'ona omukuumira ewaka agenda kubanga amisinga binene. Ndabye emirundi mingi ng'abazadde omwana agenda n'atandika ng'ebulayo wiiki nga wayiseewo weeks 2 ekitali kirungi, wayiseewo weeks 3 banne bye basomye ate yetajja kubisoma. N'olwekyo mbakubiriza mikwano, kwata koolina konna, teeka omwana ku ssomero, yogera n'abakulembeze bajja kuwulira. Amyuka ssentebe wa disitulikiti y'e Mukono Jerry Mukabali asabye abazadde okutwala abaana mu masomero ago ge basobola okusoma. Tebeekako amasomero ge batasobola bafune essomero lyalaba lijja mu nsawo ye omwana asobole okufuna education ennungi. Oba olabanga gy'omwagadde omutwala tolina ssente, amasomero ga gavumenti weegalira gasomesa bulungi. Mutwale yasobola okusoma, teweekaka tetutuuza mwana waka. Kuba Uganda yaffe weetuuse olwaleero betaaga bayivu atasomye talina mulimu gwasobola olaba ne bayaaya bagende. Alex Miseyiri n'ekisa ky'ettekera be bakusakidde eggulire lino ku Racket TV amalindirire.